Yes, alright, VJ munange straight away kati ndi mukutwala jukira tumaze okudownloadinga filimu yaffe ne tujogera nga tukozesa Adobe Audition ate ne tugiteekamu sound effect ne tugifulumya tufulumizza sound twafunye mu kudownloadinga twafunye original movie then mu Audition ne tuteekamu sound kati njagala tugatte sound ate era mwanattu ku kifaananyi kiri okitegera then tugatteko n'ebiri mu ndagaano yaffe jjukira mu ndagaano yaffe tulina obufaananyi bubi obw'okuteeka ku firimu eyo okuva etandikira paka gyeggwera okitegera mukwana akajja kepi n'aka kampani ebeetuwadde olukusa ku firimu eyo so ekisooka mu byonna tuba twetaaga okutegeka folder ng'eri ready n'ebyo bye tugenda okukozesa kati nina folder yaffe eno eya tudab folder yaffe eno eya tudab gye nataddemu bye tugenda okukozesa eno ye video yaffe video gye twadownloadinze then we tujja no mu sound we tu exportingidde audio yaffe engeri gye twafulumiza wave efulumizaako kano naye ekikulu kyono sound era still osobola omuwulirizaamu let me get my headset osobola okumuwulirizaamu n'olaba ddala yeye wangi n'olaba yes okay aba tugenda kubeera nga tetandika butandisi nga esawundi waffe oyo so tugenda kulabika nga ate tukola kati tulina sound then ekirala kye tulina otegeka mu folder yaffe ye JKP movies PIP labels osegera buno bwe bufaananyi bwe tugenda okussaako either olondawo n'okozesa kano akalimu eyo kala oba akakali mu red akakusanyusa kogenda okukozesa ku lwa JKP woba oyogera firimu emphasizing nnyo abantu okulabika nga bayita ku eno namba batuweezaako message ku WhatsApp tubawe link bajoininge groups yaffe gye tukolera update nabo b'oyagala okulabika nga balanga nabo banga bakola business osobola okwogerezeganya nabo naye kwekituuka ku kyokola contract ne bayitawo oba ne bakubira ku eno enamba ne basaba vijje gwe beetaaga tumubatuusaako direct ne terms and conditions eza business oba okulanga business ye then tuba n'akafaananyi aka kampani etuwa olukusa ku firimu so ne tuba nga tuteeka ebifaananyi ebyo ebibiri ku firimu just nga wolaba firimu za VJ Josh K. You get a point? Let me search here VJ Josh. Yakulagako just one example. Butya oba kiki kye tuba tugenda okukola like here this movie abakazi ku ssente okay this movie abakazi ku ssente let me wait this add to go awolaba firimu eno ogenda kwesanga nga eyina obufaananyi bubiri kano aka JKP ne kano aka kampani eno etukola ki etuwa olukusa ku firimu egye tuba tufulumizza so munnange ya sweet in the middle kati chikawa in the middle eno product gye tugenda okufulumya nga tetunaba kujja uploadinga so kati ngenda kutwala nga tumaze okutegeka folder zaffe tulina video tulina sound waffe ali omu tulina ne bu JKP PIP sira lwaki tetukola project oba tetugulawo Premiere Pro then tugenda kukozesa Premiere Pro this is my Premiere Pro it is 2023 gye ndi mu kusomesezaako sute ogifune ofune audition ofune ne Premiere Pro at least ejja kuba good way to go tugenda kugulawo Premiere Pro yaffe eno kati Premiere Pro nga tugigulawo weneggulawo egenda kanjigazi yano egenda tuleetera ogenda kunyigaana awali new project ngenda kukolera project nga project eno ogenda gikozesa for the first time ate era osigale ng'ogikozesa for the rest of the times lwaki nti no project eno nungi noba nga yemu gy'okozesa kiba kikusobozesa okulabika nga ate okoppa bukopya ebintu ebimu bye wamaze okusetinga so tugenda kugulawo new project awo wetugula new project bagala title title yankanjiwe VJ Josh K Movies
project kanjiweeyo erinnya. Okay, Yoshike Movies project. Then waneno ngenda kusanga project location imbisavinga wa project yegendewa kikulu nnyo jangu wano nyigawo alo nyige ku choose location. Nyiga choose location nze ngenda kujja nabitadda no ku desktop mu folder yaffe no to dab kanjikozese era mu ngenda kuteeka mu folder endala right click and send new folder njiyite project kanjiyite project. Then kati ngisaving munda. I will open this project and select folder. Therefore project yange wegenzi kati I'm creating the project. Now project ya fetia ene ya Premiere Pro okulabika nga ate gundi zaffe tuzikola. So yiyo eze. Ekintu kino kiyinza obutafaanana bw'oba ogigula gwe for the first time interface ye eyinza obutafaanana bweti ngene yange. Oyinza okutandika olaba wano waliwo akaspace wano wewali ensonga nti nze nakyusisa nenteekamu essentials eyiye eyinza okutandikiramu editing. Buli interface erina bwefaanana naye jangu wano ku kano ka workspaces onyiga workspace teeka mu essential. Lwaki nze essential njagala nnyo nti empa timeline mpanvu wansi wano ate nga gye nsinga okwagala. So essential kati olaba kana akabox kano wetugenda okuteeka ebintu byaffe. Wano wetugenda okuteeka ebintu byaffe. Wano wetegeeze kano kali mu project. Singa onyiga ano kaba kagenze mu effects, onyiga ano kaba kagenze mu bikoze bitya, onyiga ano kaba kali mu library. Kati onyiga mweno alo n'obukakasa nti oselectinga project okulaba akabox kano mwe tugenda okussa ate ebintu byaffe. Okay, katandike. Njagalawo folder eya kankole folder eno nti folder eno bagiyita film eno film twagiyisa ani okusooka mu kusooka nagiyise title ki nagiyise ensonga z'amaka. Okay, ensonga z'amaka kangamete yeyo ensonga z'amaka movie. Kati ka folder ke create nze wano ngenda kayingiramu nteekemu ebyamu in that when nabanja okola film endanja kudda back wano nteekemu folder endala onyiga wano ku new bin bakiyita bin bo nteekemu folder endala katugeze ngenda kola film endala ne kansooka eno ensonga z'amaka. Mu nsonga z'amaka mwe ngenda okuteeka ebintu bino wammanga nsobola no be dragging of draggings kuba nabitegese nengamba nti no sound ne mu dragginga ne mu saawo akafolder ne bakasuulayo nenzija nenkwata video ne inogendayo simanyi lwaki eri mugana. Okay, balina kye baŋŋamba wano, balina kye baŋŋamba wano. Jjukira buli bwabadde bubiri kyova abali mukungamba nti akamu tekagendayo naye sound omutuufu naagenze singa muplayingamu kandabe. Yes, okay, alright, tugenda kubeera nga tutandika butandisi. Singa obanga wotaddawo omuplayinze mutali mukujja mukwano gwange omanya either settings zo teziri mu default. Nagambye eza sound osooka kunyigaano nolaba sound waali. Sound ali watuufu nti ali mu USB oba ali mu muzindaalo mukalu nti USB osegera. Oba sekyo nojja ku edit nonyiga preferences eno wansi nonyiga audio hardware osegera edit preferences audio hardware. Kati bagenda kuleeterawo selectinga sound kigwoba okozesa era ekintu kyekimu kifaanana ne kiri kyetubadde nakyo eri mu Adobe Audition. Selectinga wano ekituufu kyoli mukozesa. Kati okozesa system default kyonna woleka ku system default kyonna kyokyusa ano ne Premiere Pro kyekozesa which is okay. So katugende n'oyo sound waffe so alyoke tumuwulira. Tukomyewo wano tutaddeyo sound yatuuse kati twagala tusseeyo video
twagala tusave video yaffe yiye eri mu kugendayo naye egenzeeyo kati nagambidde nti nno kozesa MP4 oyinza okukozesa MKV netagendayo mu Premiere Pro. You get the point? Kozesa MP4. So nina video nina audio naye tebinnagwa kankoleyo wabweru eno folder engeri gyeri geno ngiyite tools oba ngireete bulesi eno JKP Movies yerimu buli obufaananyi bwaffe bwengisuula waawo nayo weeri era n'obufaananyi bwaffe buubwo okitegere okanyigamu wano n'okalaba you double click ne keeraga wali eri then wano back nzireko emabega. So obufaananyi bwaffe mu nsonga z'amaka ye movie tulina video tulina audio kati then wenanyiga back zino folder nze nganze sigenda zitambala ngenda birekawo kati wenzija no wabweru wa folder zino nyige wano ku new item osegera no obase ekyo so n'okunyiga muno mwennyini mu nsonga z'amaka ne ngamba ka project ya nsonga z'amaka njiteeke muno kati nja kunyiga no ku new item kati olwo ngenda kola kye tuyita timeline kutandika kutema waka ngenda kola ku new item ngenda kunyigana wali sequence kati singa computer yo tekaleese nga toli mu kalaba nga oba kafunziddwa manya kisobola okuba bwe bityo nga tobiraba leeta kano kakasa wano wekakolaawo ogaziye ebintu bino byonna obirabe gambe nti new item nyige ku sequence ngenda kutondawo sequence gye ngenda okutondawo njagala eno full HD 1080 naye movies ezisinga zitambulira mu 24 oba 25 frame rates kati nja selectinga 24 oba 25 osegera anengamba nti kale 25 fps frame rates per second insobola n'okugiweera n'erinnya sequence erinnya lyengenda osavingako wano lyerigenda okujja eri ensonga kanjite ensonga ye title yange ensonga z'amaka part kanjite part 1 nyigoke nenga sina nyigoke kansoke ngendeko ne wano mu setting ndabe ndi mu kufulumya ki kati mu setting bandaga mfulumya 1080 so 1920 by 1080 kyo kiri okay. Obo yagala fulumya video mu Premiere Pro ngo fulumya TikTok format bino byokyusa 1080 nogisosa 1920 neddan ne kati ffe tuli mu kufulumya kino which is okay sequence yaffe ngenda kunyiga okay kati wenyiga okay olwo sequence egenda kuba yetonzeewo kati olaba enjawulo ezze mu kana akaboxi eyo sequence njitadde mu kaboxi kansonga z'amaka nagambye wano nja kukola bini nteekemu firimu endala nga nzigulawo project yemu naye okunyiga control S oba save kikulu nnyo so kanyige control S ebintu byange mbenga mbisavinze next kanyige mu nsonga z'amaka kati eno ye sequence kati olaba eno ye video but this one is the sequence ogiraba ano kati ngenda kwata video yange gye ngenda okusooka ngenda kwata video yange njituuzeewo waliwo okubitandikisa eno naye kinyumira nyunze ne njitandikisa ano ku mwanjo ngayo video bagenda kuŋŋamba nti temaakinga na byensetinze ngenda gamba keep existing setting singa ogamba nti change sequence setting oyinza okuba nga wafulumiza 720 ate gundi nedda ku 720 ate nga twagala fulumya 1080 gye tusetinze nja kujja not keep existing yo gye baba framinga mpaka mu frame gye ntaddewo so yeno firimu yaffe kati ebulako eddoboozi kampulire bwezannya kati eno yo original pule bye bino either okozesa wano osegere oba is okay. Oba n'okozesa ekipeesa kya play ekiri ku gundi ku keyboard kati keyboard kuliko buno bu arrow bwaffe akasonga agulu akasonga asa akasonga mabbali n'akasonga waggulu okanyiga kakutwala ku starting akasonga wansi okanyiga kakutwala ku ending wotemedde singa nzija no netemera wano video
ngenda kulaga epeesa eritema. Epeesa eritema ebeera C. Then ekyawugulawo sequence ng'ejja ogenda ogigulawo for the first time. Soka weetegereze buli kimu ekiri ku screen kibeere nga kifaanagana nti olaba buno kano kaseeko, kano kamagneeti okaseeko, kano okaseeko. Kitegeeza buli kyenyigano kigenda kuba nga kyekola ng'ekikyo. Osegera mukwano. Bw'oba tokataddeeko bwe katwe kabeerawo kateekako kabeera mu bbulu. So ebyo kakasa nti kwebiri. Tukozesa Premiere Pro 2023 nga wolaba waggulu wano 2023. Tokozesa sisi bikoze bitya ate n'ogamba bino sibiraba. 2023 era yeeyina ne workspace eyaki kati kyekino kye nagambye workspace esobola okubeera eya editing kati laba weefaanana. Then nze nja kugiza mu essential ye convertinga bwe convertings neefaanana nga bw'erina okubeera. Kati then maze okuteekayo video kati ngenda kuleeta kye tuyita sound. Ye sound wa phone mu kabokisi kano ne woba ng'obuzeemu bubuzi ng'olaba toli mu kiraba akabokisi ko olaba epeesa lya baaka likuzza oba si ekyo n'ojja wano mu aleeno n'oselectinga folder gy'oyagala nti mbadde wano ne bagikomyawo osegera. Kati ngenda kukwata sound wange ono mu dragging muteeke wansi. Olaba we muteeka wano tebakkiriza wano wansi wajja okukiza. Olaba eno Premiere Pro ne mba mutadde eno nga no ekyo kibi siina kumu replacinga. Control Z bye bibize emabega we mba nkoze error. Siina replacinga ngenda kumuleeta muteeke ku line eddako wansi. Nja muteeka ku line eddako wansi. Ne wemba simutadde ku ntandikwa Premiere Pro egenda kunnyamba esinkinge sound ono afaanagane kwegamba amachinge ye machinge. Kati wemala omusaawo kyenzaako kola ki kwe kusinkinga kino kye mukolera mu Avid Max. Na Avid Max tasinkinga by sound asinkinga by the start. Era singa otandika okulikodinga byorekodinga nga tebikwatagana video era no syncing Avid Max tebigenda kukola. Kyovola mbayigiriza Premiere Pro no mufune. Kachenjo okola ngenda ku highlightinga sound ono yenna. Oku highlightinga nkola ntya? Nyige pesa ineryoke ku mouse yange nenemezaako then nentandika okukkiriza dropping down bombi banga buli highlighted nenta. Kati ngenda ku right clickinga ku mouse yange right clicking nga siri mu banga ndai clickinga no bilala. I highlight, I right click nga nina kyensonzeko nzije wano ku kigambo synchronize. You get a point? Nga mente synchronize. Kati synchronize wegendeze waba ku clip start agenda muteeka butesi wali watandikira kati gundi ekikola Avid Max synchronizing by clip start but synchronizing by audio. Kati nze njaga synchronizing by audio. Obanga agigamba nti gwe noonya awantu wonna wangi wolabanga waliwo sound wakwataganira oba synchronizing oba obyenkanyiza. So nja kuselectinga no by audio ngamba okay. Gundi egenda ku processinga etwala akadde kaayo ekoleki synchronizing sound ye emukwanaganya. Kati then tugenda kudda mu kutema. Okutema oba clippinga okutema kyotayagala kiveeko okutema okwo okozesa letter C ku keyboard. Okozesa letter C woginyiga ka arrow kachuka. Kati olaba kano kakasa kano kalibwe kati lwansonga gundi eri mu select tool kuliko letter V. Bye bino wano ku side eno olaba eno select tool kati wenyiga C egenda kujja kweno razor tool oba gundi esala osegeera. So webiti ebiri woba oyagala kuwandika muti yiyo. Kati olaba sound waffe gwakoze nti eno yonna bamugjeyo kati bamusynchronizinze. Nku olaba kati ono sound era atambulira wano. Olira. Yes, okay, alright, tugenda kubeera nga tutandika butandisi awatali kumala budde. Kati munange tutandise n'abali ate ku mmeeza. Omwami n'omukyala bali mu kulya. Omukyala What about a weekly special dinner? Ndowooza owulira sound what
What about I make here special dinner? Sound yona ali mu kukwatagana. Yes. Original natali. Kati kyetugenda okukola kiri ekintu kimu. Wangi? Kyogenda okukola before osobola okutemera wano. Kati jayo C, letter C. Oba eno razor tool, olaba eno select tool. Chovola akalimu V. Singa nyiga C, bulu yegenda okujja kati kigenda fana mbochi. Kati olwokuba natadde ka magnet, sigenda kumenyeka mbw ate noonya. Plus ne minus bye bizoominga. Kyekiri kye nagambye. Plus ne minus bye bizoominga. Naye wano akadda waggulu, akasonga waggulu ku keyboard yo, ke kakola ki? Kansooke nzize wano ku V. Select tool. Nigemu wano. Akadda waggulu kakutwala awo, akadda wansi ne kakutwala w'okyasembyeyo okutema. Then no zooming in oba no zooming out. Kati wenteekako C, ng'olwedde ne kano kalweza kwe kali, wenzijanga jja wano, olaba akagundi akajja kaako. Kanene akali waggulu ne wansi wano. Agamba nti wano oba otemera oba webikwataganira. Nja kutema, nja kunyigawo. Wemala okunyigawo, kanyige V. Tuve mu kalweza, tusobole okudda mu select tool. Kanyige V. Kati wenyiga V, then kati nsobola okutambuza kano. Ne nkajjawo kano kesaagala. Kanzoominge out. Kati then, ono gundi custom kwata boti oteekeddwa mutambuza yenna. Oba sekyo oteekeddwa okumugroupinga oba togenda kwongera tema. Nsobola mu highlightinga yenna ne right clickinga ne ngamba nti group. Wemala groupinga bwenti kitegeeza bikwataganye. Kati olaba era kati wenyiga select wano mbitambuza byonna ne sound oli nga bamusinkinze. Wemba sinyize group when right clickinga ne nyiga ani group. Kati sina kutambuzako kimu, nina kubya highlightinga byonna ndyoke mbitambuze. So obanga tolina bingi byogenda kutema atemamu, nja kusaba highlight byomaze okusinkinga. Ngomaze okutemako ebitali bisinkinge kuba kati eno wagenda beerayo zi part 2 because bitya. Then ngambe nti group kati bibeerenga bitambulira wamu bino. Kati then nsobola okujja ku start ne ngamba nti omanyi gundi yankanjize eno ku start yennyini. Oba sigitambuza onyigano mu space oba wano mu space nonyiga akapeesa ka backspace aka delete tulyu ne byereyinga ne bidda wali kati movie yo nebanga bweti bweri. Naye wano erimu amaloboozi ga mirundi ebiri katwagaako eddoboozi limu erya wansi lye lino. Olaba line mweriri ngenda kunyiga kano ka S. Wenyiga emu mba mutinze. Wenyiga S mba ntegeeza nti eyo sound ye kalimu eyo line yaba gwe njagala owuliriza. Era kitegeeza ki waneno ngenda kubanga mpulira sound wange eka. Yes, okay, alright, tugenda kubeera nga tetandika butandisi. Singa nyiga S ey'okubiri awatali kumala budde. Kati munnange tutandise n'abali kati awo sound yembi akomawo. Naye njagalako ono yekka ali ku line ya wansi. Yes, okay. So bwe kityo bwe kiri. Katugende mu kuteekamu obufaananyi wano wennyini. We tugenda okuteekamu obufaananyi. Jjukira kati tumaze okusinkinga sound kati twagala kwambazaako obufaananyi bwaffe buli osegera ekintu ekyo. Naye kansevinge waaka wange Control S. Keyboard Control S. Oba nojja no ku file mulimu n'ebyokwetooloola. So okujja no ku file n'onoonya ekigambo save where are you. Kikino era bagamba nti osobola okunyiga Control S. So wenyiga no ku save wakange savings kati kam closing. We mu closing abwe nti njagala ndawo bangenda tandikirawo wennyini. So mu kukomawo olwo ate tulyoke twambazeeko obufaananyi buli bupya IP. Ajoshke tumu closing twagala kati kudda ku level ey'okwambazaako obwo obufaananyi. Yes, alright. Vijje munnange ate tugenda kubeera nga tutandikira wennyini we twakomye.
Ku mulundi guno tugenda kugattako obufaananyi bwaffe bu PIP aka JKP Bepo ne kano aka Larigi Films ate okulabika nga firimu yaffe tumaye tujja exporting mu Premiere Pro gye tuli we tugenda okubeera nga tutandikira. Tugenda genda straight away ku folder yaffe eno eya tudab gye twasavinga ebyo byonna era ne project eya Premiere Pro gye twagisavinga. Twagiteeka wano wennyini awali project. Nagamba nti tusooka ntegeka folder nebeeramu byonna video ne sound gwokoze okuva mu Adobe Audition. So nga ate mu Adobe Audition nkujjukiza mukwano nti nno osobola okusooka okakasa nga sound wo takoona eri mu red either omukendeereza no ku computer n'ogamba nti no sound oyo ka mukendeereze wano ku computer oba n'omukendeereza ku mixer yo. Nkategedde mukwano gwange. So tugenda kubeera nga ate tusimbula Premiere Pro project yeno gye twasavinga Vijay Joshke movies project. Twakola enemu double tap neyeggula. Twakola enemu olw'ensonga nti twagala tubeere nga buli movie ejja tutuuzamu butuuze tukoppe bukopi biri eri bye tuba tumaze oba gye tuyita presets ate tubeere nga tweyongerayo mu maaso maridadi sana. Nkozesa Premiere Pro 2023 gwe ndi mukozesa okweditinga waka ono. Wetwakoma wetutandikira wano wennyini wetwakoma ku mulundi ogwaggwa naye nkujjukiza nti obanga interface yo teri mu kufaanana ng'eno eyange nja kusaba ojje okoone wano waka space eyo nze ndi mukozesa essentials okufuna ekifaananyi ekituufu ekiringa kino ekyange. So wano wenyine tugenda kati oba wetegereza buno buli bubiri wembukona kano buli bubiri kyokka buno bwonna obusatu bwe highlightinga. Mujjukire nti twamala okusinkinga ate audio yaffe twalabika nga tuzilinkinga oba tuzigroupinga. Okuzaawulamu I can unlink your right click nojja ku unlink oba obyawude buli kimu ku kinnakyo naye olumala okola ki olumala okukola ki okusinkinga sound wo bya rating byonna o right clicking ogambe nti no link. Omala okulinkinga kitegeeza konna kona atambuza ogenda kubanga okatambuliza wamu bulungi nnyo my dad sana. Weewale nnyo okuleka space eno. Wemba nzoomingamu ka plus ne ka minus oba wano weewati wenkozesa okuzoominga olaba nti wano waliwo space eriwo before the video kutandika eno space gyewale nnyo era osobola okunyigaano mu eyo space n'onyiga delete oba backspace empesa ya backspace anoolabika ng'otandikira ali wennyini kubanga singa otandikisa ki space kitegeeza era video yo egenda kubeera ng'etandikira mu black. Straight away sigenda kubalonzaayo tugenda kubeera nga tutuusizaako obufaananyi bwaffe. Nagamba ojja wano bino biba bikyuseemu oba ng'oli mu kulaba bino togira wano wennyini onyige mu buno obuddooti buno onoonye kyoyagala nti no ndi ku project yeyo. Mu project yaffe twakolamu bins zino ez'enjawulo ensonga z'amaka yeeyo ye firimu gye tuliko then ne JKP PIP labels ensonga z'amaka mwe twateeka video neteeka ne sound omwogerere era ne timeline yaffe eno yeeno wano mweri. Then bwennyigano baaka nja kujja no mu JKP movies PIP labels. Zino ze labels ze tugenda okwambazaako when I open onyigamu wano bakulaga ekafaanana ne wano ne bakulaga ekafaanana bakakulagira wano kadabo tappingamu okadabo tappingamu kajja wano ku preview osegedde mukwano so dawa kajja ku preview kati ogenda kulondako either okozesa kano oba okozesa kano naye katukozese kanena ka red kana ka red ngenda kubeera nga nzija nkasuulewo wano wetandikira video era wenaakomawo nenyigamu wano nja kubanga nkalabe nga kazze. Kati waliwo box gye njagala weetegereze oyinza okubanga eno box togiina wotandikidde tugenda giteeka keno box bagiyita safe margins. Safe margins ye box ekulaga nti nno buli kintu ekiri mu kabox kana akato kali safe for all devices. Devices zonna zijja kulaba video yo wane eno device endala kati waliwo wolaba film oba video nga woba ogirabira ku kibuto mulimu byotala kati oba olabira ku kibuto ebyeno oyinza okuba tobiraba flat oyisobola okulaba wano oba byonna kati ku simu byonna n'oba ng'obiraba kati safe margins zino tuzeetaaga nti kana akafaananyi tugenda kateeka mu nsonda kaleme kubeera eno wabweru wa safe margins wabula kabeere muno kweno ensonda n'akalala akalarigi kabeere wano kweno ensonda. So kiki tugenda okola kansooke nzireete okuziteekawo ogenda nyigano ka plus kano ka plus okanyigawo ziri wano
mu tools eno button editor kati oleeta eno button nogidraginga nogiteeka ku eno line nsobola ogissa wano wansi wendraginga nenjituuzaawo then nenyiga ok wemala okunyiga ok safe margin yejjawo okugijjako bwetyo weebeera nga tewali safe margins but soko ziteekeko manye butya wetugenda positioninga bulungi obuntu bwaffe buno bu PIPs kati then tugenda kozesa wano ku effects control bino ibanga obanga biri mweno mu essentials ng'obuze mukwano nyiga ku buno budooti onoonye kye tuyita effect controls omala kunyiga mu kyogenda okweditinga effect controls ne ziryoka zikola ki zijja kakasa nti oginyizeemu wano kanzuumingemuko kakasa nti kyonyizeemu wano then effects controls zijje kati tugenda kozesa wano waliwo eno position ku position wonyiga nolemezaako wodraginga bwoti etambuzeza mu sides then eno waggulu etambuzeza waggulu ne wansi kati eno scale egezza nefunzaamu kati tugenda kola kintu kyaffe nga kinene bwe kityo tugenda kifunzaamu era ogenda kifunzeemu ndowooza tukifunze mpaka let me say 660 osobola n'okunyiga bwotyo n'owandikamu buwandiisi omala okuwandika n'onyiga no mu space n'ogamba nti nno 660 kandabe 660 ekiri kitya okakwata n'okatambuza n'okaleeta ano then wano n'otambuza ne kajja wano 660 nga ndaba nga akatono kanzuumingemu kati okulaba full screen ya wano firimu nga wenaalabika nja kunyiga wano wenyiga ano bandaga okay 660 simbi tugenda kubeera nga tukaleka ku 660 okuvaayo mu full screen nyiga ESC ku keyboard yo escape button ESC ku screen yo so that is it akutukamaze ka positioning then tugenda kuleeta akalala rig films ke kano kali mu folder yaffe eno tukaleete tukatuuze waggulu osega katule waggulu naye woka replacing kati nga olaba nkatadde ku line yeeri kisegeza kali kavaawo kano ne kaba nke kaliyo naye kati ngenda nyiga control Z byenkoze biddeko emabega kati nina katuuza waggulu wano so si wano wansi mu line yana waggulu kweno indati nakonka koonamu straight away ndabike nga ngenda waneno kuki ku position then kano tugenda kafunzaamu kandabe kangezeko okusooka kageraageranya ne kano nda wano wali okay this is 57 kati kano nkavuge nkateeke kweno ensonda ndowooza olaba omugaso gwa safe margins nti tuzeetaaga kati then wengendako mu full screen ekyo kyennina which is okay then kano tukatadde ku 57 scale yaako kano tukalese ku 660 scale yaako kati kana color rig 57 tugenda kujja mu color rig tugenda kujja no ku opacity tukigememu oba wetegereza ano bwoti bino byonna bikwafu osegera bikwafu full screen jenimo bikwafu naye njagala kino kibeere nga kinaabukamuko background y'emabega ebe erabibwa kino tetugenda kinaabula olw'ensonga twagala eno ennamba abantu babe nga bagiraba ate ne mu firimu zaffe tukubirize nnyo abantu okuweereza message kweno ennamba basobole okujja ku WhatsApp for updates n'abaagala okola business naffe oba okulanga naffe tulabike nga bayita ku eyo ennamba asobola okwogerezeganya naawe oba n'oyogerezeganya naye mu buntu but deals esigadde tuba tuyina zikutulira wano okusinziza contract yaffe gye tuyina oba yes okusinziza contract yaffe gye tuyina nekyegamba kati tugenda kukwata mu opacity kukana kalarigi tukwate mu opacity eno ngenda gifuula 80 wandikamu awo nti 80 ebere ku 80% kati wozoomingamu wano ogenda kulaba nga eno enaabukamuko ng'ekiri emabega kisobola okulabibwa kati opacity yaawo tugiteeke ku 80% Rarig Films which is okay kakitegeeza obufaananyi bwaffe tubutaddemu let me zoom out kati ngenda bwayilayitinga bwombi mbusike paka firimu gyeggwera oba paati yaffe episode eyo gyeggwera osegedde mukwano
paka episode yaffe eyo gyekubeera. Kitegeeza kwe kubeerako throughout the movie. So bwe buno bupyayipi obadde tosobola bukolera mu Avidemax. Avidemax bino tebikola, kyova obadde weetaaga Premiere Pro oba editing software omulala asobola obituuzaako bino bifo nga tonafulumya. Then katugenda kudda ku kyokufulumya. Jjukira tulinayo eno paati etannaggwa. Eno paati etannaggwa ogenda kukwata sound just in case nga wano mu folder yange ensonga z'amaka nataddeyo sound ow'enjawulo. Wangi nga nataddeyo sound ow'enjawulo oba part 2 muleeta ne mutuuza wano ne highlightinga ne ngamba nti synchronize. Okitegedde? Ne ngamba synchronize, wemala synchronizinga ne ntemako bye saagala ne bivaawo. Bwekyo tukola steps ziba zidingana. Then back here twagala kufulumya kano ka video. Katwagala kubeera nga tukafulumya. Mukafulumya tugenda kuddira nti ogenda kukozesa arrow ya waggulu, arrow etunula waggulu keyboard yo. Ogende video eyo wetandikira, soko zoominge na mukolabe. Toleseeyo space okuva ku ntandikwa just in case if it is the first video from this side. Oba tewali space, that okay, let me zoom out. Nagambye okuzoominga osobola okukozesa wano oba plus ne minus ku keyboard yo. Then wamala okunyiga button ya waggulu ne kutwala video wetandikira obaawo. Ogenda kunyiga I, letter I ku keyboard yo. Wenyiga I ekyo kye kigenda okujjawo. I ekyo kye kigenda okubeera nga kijjawo. Then nja kunyiga wona nyige button ene ya wansi entwale ku video gyeggwera. Ku video gyeggwera nyige out. Osegera nyige o etegeeza out. Segeze mba njagala okufulumya. Nga njagala okufulumya video kanoko kabino neme kubifulumizaako. Ngenda kunyiga video wetandikira nyige I ne weggwera nyige out. Osegedde mukwano. So ena maloji nyige control M. Control M export. Oba nzije wano ku file. Wano waggulu wano ku gundi. Nyige wano ku file. Kati ku file bagenda kundetera options eziriwo. Osegera nzikirire export yino wano. Era export export yino wano. Onyigamu export bakubuuza tufulumye ki media era ne bakulagirira nti eba control M. So onyiga control M oba nonyigaawo bagenda kutwala ku page gye tugenda ku exportingira waka wa phone. Kati wako ono kumu exportinga kakasa nti erinnya lya filimu lyeddyo nti part 1 abamu tugattako nti part 1 final. Then wano ku location tugisavinge wa efulumirewa. Ogenda kujja no ku location ogambe nti no export location o selecting ewa bye bigenda okubeera. Kati nze ngenda kubiteeka no ku desktop mugundi yaffe ya folder no tudaabu. Kati mu tudaabu okubeera well organized ngenda kujja right clicking enkole mu folder endala ngenda giyita outputs oba exports. Out ne kanjiyite exports. Exports oba outputs. Kati nanyigawo mu exports kitegeeza munda wano wengenda okusavinga video yange eno ensonga z'amaka part 1. Pap njinyige part 1. Kitegeeza erinnya literedde. Then ne wano ku preset njagala twetegerezeewo nnyo. Esobola okuba nga preset yo eri wano ku match source high bitrate nga wetandikidde. Naye tugenda kufulumya kye tuyita full HD, high quality full HD. Jukira ne wali ku gundi yo nagambye erina kubeera full HD. Lwansonga nti YouTube etambuza nnyo video ezirina quality nnungi. Engeri gye kiri nti YouTube waliwo n'abagirabira ku TV. Kati algorithm tejja kutambuza bukwalite bwa kisiru 480 ku bantu abalabira ku TV. Kitegeeza kintu fulumya quality nnungi. Era awo wifi ebe erina okweyimirira kubanga data zigenda kuba nnyingi. Kati woba olaba ngeri ku match source waneno bakulaga estimated file size. File size ziri MB 240 gwe zisobola okubeera 2000 mu oba 4000 ze ziba gibbs nti gibbi nya wano MB 240. Naye ngenda ku selecting ano high quality full HD ndozo olaba nti zeeyongerayo zifuse bisatu asatu. Kitegeeza MBs nyingi oteekeddwa okubanga olina storage. Naye ate oba oyagala okusiga nga ofulumya quality nnungi full HD high quality wabula okendeze ku size MBs ogenda kwata mu video
bitrate. Zo zigenda quality tetugenda kwatamuko mu ka video katono kati okirira no wansi ogenda kulaba bino nabyo waneno nga tuvudde wano na wano ogenda kulaba eno format ebeere H264 wayo waneno format nyingi eja video ne kakasa nti erimu H264 eri H264 yes. Then waneno ngenda kujana wali video wenyiga na wali video bagenda kukumpa options endala full HD because ebitya it is okay. Then waneno wasoboku wali less wagenda kubeerawo ekigambo mo bagaziyemu okirire wansi onoonye olulayini luno oluli ku bitrate setting target bitrate saa zino target bitrate eri ku 20 MBs per second naye katugikendeze ebeere 10 kitegeeza kati wetegeeza size before nga sinna selectinga eno figure tuulemu MBs ziri 3 naye wemala okuteeka mu 10 nenyiga mu space 1 MBs zikendede zikikumi 68 kitegeeza fulumya high quality naye nga bitrate ziri mu 10 in that gundi ekenderako MBs but this is like compressing MBs zikenderako but still osigazo olina ekifaananyi kyekimu oba quality ennungi. So kati ekiba kiddako nga tumaze bisettinga ebyo ogenda kunyiga export. Kati wonyiga no Central Media Encoder woba otaddemu Adobe Premiere Pro Adobe Media Encoder eyo Media Encoder wanji Adobe Media Encoder bagikola ku fulumya content oba videos ku exportinga videos eziva mu Premiere Pro oba mu Adobe Adobe software osegera kati wonyigano ku sendi oteekeddwa okubanga Media Encoder nayo waginstallinga era ogenda eyo Media Encoder osobola okuteekayo videos ez'enjawulo part 1 part 2 yo kennyini netandika ozifulumya emu ku emu naye Premiere Pro naye efulumya bino bye tusetinze egenda bifulumya wabula yo ekola kamu ku kamu nti ogenda sooka omaliriza export awo eryokedde musoka tugenda kunyiga ku export tulabe ekiddako waka waffe atandika okutambula. So waneno waka waffe abamaze okufuluma ate let me zoom out. So yono waka gwe tufulumizza kati njagala tugendeyo tulabe ke tufulumizza kali katya tuweerabira okusavinga then okujjako zino zi ne in and out you right click nogamba clear in and out akaba kavaako then ng'otandikira okukola ate ku part eddako nga nagambye okwata sound yaddako n'omuteeka ka video akasigadde no dragging up byonna no right click nga nogamba nti no synchronize wena malo synchronizinga otemeko ebitawera singa ne kano kakulu nti singa synchronizinga katugeze waka nafuluma nga ali bwati nga basynchronizinze naye ng'eno video nyimpi ku gundi ku sound ono tokyusa mbu odragging ono sound tokyusa mbu odragging sound adde eno kyoba okola kwata ojje wano kano ke marking bwe kati osike you drag paka ku sound watandikira oba osikemuko wano kino kikulu kano ka magnet tool okubeera nga kwekali wekabaako kakumakingira oba oyitawo kamanyi okumakinga ngo dragginga so in that osooka kubigeraageranya ekikulu ye sound ono nti video erina okutuula sound eno weekola ki weeri then oleete si otemeko after synchronizing oteme wano weggwera nyige v kati oddemu okole ku ono kati okola ku paati tukyogenda okukola kiri ekintu kimu tugenda kukopa bukopi jukira bino byonna twabisetinze kyekiki nagambye nti okolera nga oli mukolera mu project emu ogenda kopa bukopi so ogenda kopa bukopi okwate ono wanji okwate bino onyige control C ojje wano sound watandikira nagamba okutambula bwoti onyiga buno bu arrow obuli keyboard yo akawaguneka wansi ojje wano clip number 2 wetandikira oyuweko control V osobola okwesanga ng'oba byoyiyeko bitono nga bimpi oba nga bikomaawo kakasa nti you drag
highlightinga no dragging paka ebikoma in that obufaananyi bubeera ku throughout. Osegedde mukwano. So bwekito wekiri VGM Munange okusavinga waka waffe nsonga nkulu nnyo. Ne kano kankayiseewo lumu. Wenzirano mu projects zange VJ Joshke projects wano waliwo bins oba folders. Wemba nina firimu endala gye ngenda okuteekayo nzigulawo gundi yaffe nga twagiguddewo already twagisavinzeeko ngenda nenjikonamu nenjigulawo nenzija waneeno nencreatinga bin endala neteekawo firimu endala. Kati firimu endala kanjiyite abakazi ku ssente. Osegera abakazi ku ssente. Kati neŋŋamba nti eno firimu y'abakazi ku ssente wenyigamu efolda ngenda kujja mpite video zaayo kwegamba abakazi ku ssente movie yiino folda nagitegese bwenti nentekamu sound omwogerere gwe nayogeredde kati part 8, 7 and 8 ne sound ne video original. Kati ngenda kujja mbi highlighting ebyonna ngaye nabitegese sound ne video mbiteekeyo wano. We mbiteekayo wano bagenda kuimportinga files ezo. Kati files bwe bazimportinga kye ngenda okukola ne muno mu bakazi ku ssente ngenda kukolamu njirano ogigulawo ngenda kukolamu timeline yaayo nga we twakoze mu kusooka. Kati kitwale nti eno ndi ku movie yakubiri ngenda kujja ano nzigulewo sequence yaayo njituume naggambe nti nno firimu zino zijuma nga zitambulidda wano 1080 24 frames per second. Ate okakasa nti biri ku 1980 by 10 yeno format entuufu. Kati wenzija ano format preference kati wano nja kuwandikamu erinnya erya firimu eno endala abakazi njagala Premiere Pro eno tumuveeko ku ssente but kanjite no part 7 cause nti jengeno fulumya. Kati nziguddewo kati wenzigulawo timeline endala yiino. Kati eri endala ngenda gisanga nja kunyiga bunyizi baaka nzire mu ensonga z'amaka ye firimu gye woginyigano wako oli gwe wakoledde eri aba akomawo. Lwaki ono waka njagala abeerewo nti ngenda kukopayo buno already bwe nakoledda bwe na setting obutadda muddabo waka nti ogiro ngenda bukopa we n'abantu usizza. Kati kanzireyo ku firimu yaffe n'empya abakazi ku ssente. Abakazi ku ssente ngenda kukwata timeline yaayo yeeno ngenda gidabo tappingamu ate nzije nsuulewo video. Nyumirwa nnyo okubeera nga ntekawo video naye nga ntandikira kuno. Kati ano bajja kugamba tukyuse sequence tukole video nga bweri gamba keep existing settings. Cause nakugambye nti video gyojjeeyo ate woba downloadinga full HD ne mu ku exporting full HD. Ekyo kikulu nnyo. Kadeni wano eno ey'abakazi ku ssente kanzoominga out gundi yonna mbeere nayo ku timeline. Kati ngenda kwata sound wuno wa part 7 ne wemba mutadde wano ngenda ku highlightinga bu highlightings right clicking nyige synchronize. Wenyiga synchronize ngenda kakasa nti kali wano mu audio. Wenyiga no mu audio bwent nchiwo obudde ka sound yako kanoonye video wekwataganira jukire tuba twogera tulekamu kali ka sound kati oba n'ebigambo byabali. Kati ako gundi Premiere Pro kegenda okusinziirako esobola okunoonya bukwataganiddewa. Era ako ka sound ogenda kwesanga nga ekatadde weeyina okubeera nga ate ekassa. Processing speed naye genda sinziira ku maanyi ga computer yo ng'exporting bweri ku maanyi ga computer yo olinamu ku SSD RAM nzitomuko 8 kudda waggulu ka 12 ka 20 ka 16 ko olinamu computer maanyi ki i5 7th generation oba 6th generation kwegamba amaanyi ga computer y'ensonga enkulu. Then waliwo ekya kyengenda okulaga kyetuyita okuba ebifaananyi nga tetunaba kuva ku Premiere Pro eno. Njagala tuyige butya bwe tukuba ebifaananyi in that tubeera
twagala tutunulira ebifaananyi nga bye tugenda okukozesa ku thumbnails. Nti thumbnails zaffe we zigenda tukuba ebifaananyi okuva mu firimu munda mwennyini eprocessinga emaliriza. Ndowooza kati olaba sound gyemutadde. Eno epaati 7. Era kye mba ngenda okola ngenda kujja wano nyige ka arrow button aka waggulu nyige ++ ngambe nti sound wange njagala mutemera wano. Si nteme, then nzije wano weggwera nteme. Kati buno obulanzo obudelitinga ne ngamba nti yenna asooka kam deleting when zoom out ono yenna kam deleting. Kati then kye ngenda okukola nuno kamuweemu ku space baviire ono. Kino kikulu nnyo, sooka okwate waako ono yenna oanilikinge at first unlink. Omala okwanlinkinga then olyoka oddemu highlightinge. Highlightinga either you can drag oba noonyigaako noonyigirako epesa lyo shift no selectinga n'ebiddako. Kati right click n'ogamba nti no link. Wolinkinga kitegeeza kagenda kutambulira wamu. In that sound waffe togenda tambuza kamu ku kamu atoddemu otataaganye sound. Wano biba bigenda tambulira wamu wulira. Olunoke gwe yazze ng'alangira ono yabaddani. Naye era nkujjukiza nti sound waffe ono avudde ku Premiere Pro eno line gy'alimu gye tugenda okunyiga S. Abeere nga tuwulira VJ yekka. Are you jealous? Kyogamba omeze bbuba. Eno bakibuuza mu Nigeria. Otegedde ekintu ekyo. Then kati tulyoke tudde wano. Njagala waako ono atandikire eno gundi gyetandika. Either ngenda dragginga muleete buleesi we njagala atandikire oba mu bbanga wonna waali. Naye jjukira we naaba njagala okuexportinga nyiga ewatandika nenyiga I newana wasemba nenyiga out. Osege nesinaba kutuusa ku exportinga. Let me right clicking ngambe clear in and out. Right click nze ndi wano waggulu ngamba clear in and out. Maze kadeni njagala kutuuzaako obugundi bwaffe buli. Kino kye nagambye nti olw'okuba eri project njiguddewoko kati unyiga bunyizi wano okudda kweno project nenyiga wano okudda kweno project. Kati wena nyiga wano oba nenyiga baaka nengenda mu folder ensonga z'amaka film gye namaliza obulungi nenyiga wano bwenti mu sequence yaayo ngenda kwa highlightinga buno obubiri obufaananyi bwaffe mbukoppe kubanga nabumaze. Then nzije wano firimu yange yetandikire no party nyige Ctrl+V. Kati obulaba nti bumpi njabwa highlightinga still mbutwale paka firimu gyeggwera. Osegedde mukwano n'ekyo kikulu. Kati then waneno nja kutuuka wemba njagala okuexportinga waako ono. Ngenda kunyiga I wetandikira ngende ne wasemba nyige out. Then nyige Ctrl+M oba export. Nagambye no export kati ogirabe eri ku match adaptive high quality. Eyo tugenda vayo tugigambe nti mukulu fulumya full HD. Kati singa video yoba eba ntono butuufu nja kusaba woba ojjayo video ojjayo full HD ojjayo 720 egenda kuba nyimpi wano bwewati. Nemu we twatandikidde nakulaze nenkulaga nti you right click in the video nogamba nti scale to frame size nekajja nekawamba oba nekajjula size eyo yonna. Nagambe kati wo selecting ano full HD jangu eno mu video ojja mu video onyige wano ku mo tugenda customizinga then eno osobola ogifuula 10 in that okendeza ku GB kati ogira zino ziri GB 4 kati enyiga ku 10 nenyiga wano zifuse GB 2. This is okay. GB 2 it's okay zogenda ku uploadinga then ojja kunyiga export okuddayo ku edit Ctrl S nsonga nkulu nnyo. So ekintu kye kimu oba oyagala part 80 katuddeyo ne mawega abakazi ku sente part 8 era okwata bukwasi noteeka ku audio yasoose no right clickinga nogamba nti no synchronize bakusynchronizingira amaloboozi
bagagatteko. So mukwano gwange bwekyo ekiri. Kadeni njagala tutunuulireko okuba ebifaananyi bye tugenda okukozesa mu thumbnail. Ebifaananyi bye tugenda okukozesa mu thumbnail tugenda kubeera nga tubikuba bwe tuti. Ekisooka kansooke nzije, let me zoom out. Then nzijeko kano. I right click, I say clear in and out. Akaveeko. Nzije gundi gyetandikira. Kati singa nsiima buno okutambula onyola kabboola akali ku mouse. Singa nsiima oba n'okwata ano bw'oti. Singa okavaano oba ofunza n'okugaziya. So kati waneno wembanga njagala kuba bifaananyi. Ebifaananyi bye tugenda okukozesa mu firimu yaffe eno nga thumbnails. Let me zoom out. Okay. Katugeze kye ekifaananyi kyetaaga. Ngenda sooka nzibirize buno obuuso. Olaba wano eno line akafaananyi kaveeko ne kano kaveeko wano nga ndi mukuba bifaananyi. Wabula before export kakasa nti obuuso kwebuli. Kati wano ndi mukulaga tukuba tutya ebifaananyi bye tugenda okukozesa mu screenshot. Sorry, ebifaananyi bye tugenda okukozesa ku thumbnail. Akafaananyi kano mba nkasiimye nga ne wentambuzaamu arrow okudda eno n'eno nfunira ddala clear view. Nsobola n'okukola ki? N'okuzoomingamu kondabe eddala bwewo. Nti ako nnyinza okeetaaga. Wemba nnyinza okeetaaga then kitegeeza ngenda kunyiga amapeesa gano. Ngenda kunyiga Control Shift ne E. Amapeesa ago gonna ngakwate Control Shift E. Mba ngenda kuba kifaananyi nti ekyo ekifaananyi kyennyini ngenda kikuba nga onaakuba screenshot. Ngenda kikuba Control Shift E. Wekikuba Control Shift E, then wano bambuuzi obisavinga wa. Butereevu ngenda kujja ngambe ebiwa gye mbisavinga. Nja bisavingira ndi organized nnyo. Ngenda kujja ano mu folder yaffe ya tudab ntekemu project pics. Ntekemu folder project pics bibeerawo. Project pics nze mbiteekaawo. Mweyo folder njigulewo nyige select. Kachitegeeza ebifaananyi bino bigenda kubeera nga bigenda ano mu project pics. Era wenkikuba bwenti kigenzeeyo. Oba seekyo kanfuneyo wano ekifaananyi ekirala. Ono ng'ayomba. Katugeze nakyo nkyetaaga. Wemba nkyetaaga ekyo ekifaananyi oyo nakayombera. Ngenda kujja Control Shift E. Oba seekyo waliwo kano akabonero ka kamera. Kano wano. Akabonero ka kamera kano wenkanyigako. Era kye kimu ne Control Shift E. Ekyo ekifaananyi kyo already na selectinze gye bigenda nkakasa nti weewo. Ne wano oselectinga n'onyiga PNG is better. Kano akaliko import to project tokatiikinga. Kozi okatiikinga baba genda kizza ne mu project yawo. Oba ogenda oba tetulina kye tugenda kikozesa mu project yaffe. Then naawo nkubewo ekyo ekifaananyi. Ngezeeko mu mutwe gwange. Kiisiza bano zijja kunkolera. Kati ngambe nti ezo kiisi nazo nkulu nnyo. Kiisi nkulu nnyo kanzikuba akafaananyi. Either kamera oba nyigano Control Shift ne E ku keyboard yange. B. Kati bino ebifaananyi ngenda bisangawa. Ngenda bisanga eno gye twasavinze. Mu folder yaffe mu Project Pics. Bibino wano. Ebifaananyi bibino. Mba maze obbikuba. Byebyo. Kati byebyo. Ngenda bikozesa mu thumbnail. So tunaba tuuse kukola thumbnail kye tugenda okola. Naka software kengenda okuyigiriza oba site gye ngenda okuyigiriza ekola thumbnail. Osobola ogikolera yonna gy'omanyi oba mu website abamu bakozesa AI, abamu bakozesa Photoshop, any. You get a point? So ngenda kubanga nkulaga butya bwe tukikola ekyo. Mu step eziddako. So kati tukitwala nti no waka waffe amaze ofuluma eyo project yaffe nja kusavinga.
so newe closinga Premiere Pro kati waka waffe yafulumye ye yaliwa tugende tumuzannyemuko tulabe kafirimu kaffe akafulumye kaimu folder yaffe no to dab gye twasavinze to dab exports kandabe yes okay abo tugenda kubera nga tetandika butandisi awatali kuma. So this is the movie yaffe yo emaze okukola ki okufuluma. So kati mukwano vije ngenda kutwala mu step ey'okukola thumbnails. Thumbnails ze ziriwa bebifaananyi byolabira ku YouTube. Ngenda kubanga nkulaga tubikola tutya, then ngenda kutwala to exportinge waka waffe to uploadinge waka waffe ku YouTube ne steps ezo zonna tuziyiteko mpaka ku premieringa firimu yaffe. It's your boy VJ Joshke. See you in the next video.